Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakedde ku kisaawe ky'ettendekero libangula abasomesa eryamba Teachers College okwetaako mikolo egyamenula gw'omulundi ogwa 39. Omukolo guno Pulezidenti Yoweri Museveni akutiza ku 5 n'ekitundu ng'azze ne First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni. Kiswahili ebikujjuko by'emwaka bitambudde ku n'obugamba nti emyaka 69 egya NRM okuwa ekitiibwa abo abatukuza ensi yaffe. Pulezidenti Yoweri Museveni yalinnya emmotoka embikkula okulambula ennyiriri z'abasirikale. Indeed, it is a fundamental change. Oluva abasirikale okuva mitongole ebyenjalo bakombye mu ngeri betebangawo ne basanyusa beeteyo ku mukolo. Uganda Prison Service You are the leader, but was the People's War. Therefore, as we celebrate this. Minisita w'ensogeza wa Pulezidenti Emilio Balanda mu kwogera kwategeeza nti Mubende yankiza nnyo era yali nsali mu kuleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Mubende is one of the key historical districts where the struggle for a free Uganda was decisively fought. I commend you and all the surviving foreigners and NRA freedom fighters for the highly risky but selfless effort of liberating this country. Kyokka yennyamidde olw'abantu ndala bannaddiini abakozesa omutimbagano nga bavumirira gavumenti ate nga yanula eggwanga okuva mu mikono gy'abannakyemali okutuuka lwe baafuna eddembe libatusa n'okwogera buli kye baagala. This is seen in the way they are misusing the freedoms of speech, of worship, and of democracy in general. Yebaza Pulezidenti Museveni okugumiikiriza abantu ekikejo nti kuba bapulezidenti ddala wano mu Afrika batono abayinza okumala gatunula ng'olima bubengesi wa gavumenti. When you sit and analyze what is posted in social media, namely of religious leaders attacking government and politicians trading poisonous and baseless propaganda, you thank God for giving us a humble, understanding and reflective true father and grandfather in you. Ye Pulezidenti mu kwogera kwennyini embeera disitulikiti y'e Mubende ye yali mu myaka gy'ekinaanamugumu wabula nga tekyuse ng'erina n'oluguudo mwasanjala oluva e Kampala okudde mu Mubende paka Fort Portal lwa mulembe. You did not fight for nothing. Era nga bwe tubyogedde byonna tebaalwanira bwereere. When I come to Mbende town here and I see how much it has expanded, the Mbende of 81 were just one street. The other street near, in the center there was only one street there. Now this new bypass going to Fort Portal was not there. Pulezidenti yatangazza nti ebiseera ebyenfuna bya Uganda byali ku bitundu 9 ku buli 10 ng'abantu 9 ku buli 10 bali tebalina kye bakola okugyawo okulima emmere ey'okulya. It meant 91% bali bakolera ekidda kyonka. Ekitegeeza 91 ku 10 baali bakolera lubuto lwokka. Now, during Amin's time, the Kasumoro economy collapsed. Museveni agamba nti ebyenfuna byayongera okunafuwa mu biseera ebyo olw'ensonga nti ebyamaguzi byavanga buli ggwanga ate nga amagendo mangi kyaviirako eggwanga obutafuna misolo. Sugar, soap, salt, paraffin, clothes, all those were not there. Pulezidenti ategeeza nti NRM bwe yayingira mu buyinza esera yaliteeka ku bulimi n'ebyobulamuzi n'okusomesa abantu ku birime bye bali basobola okulima n'ebivaamu ensiimi kakasooli. The Ugandans didn't know that you could get money from maize. Bannayuganda baali tebannamanya nti omuntu asobola okufuna ssente mu kasooli. Kasooli, maize was just for okuguna. You do like this. Kasooli obudde obwo yali wakuliira buliizi ku kikongoliro. But now it's a big export. Naye kati kyamaguzi kyamaanyi kye tutunda ebweru nga twongeddeko omutindo. Pulezidenti ageraganyiriza ku nsawo z'emmwanyi ezaafulumizibwa ng'ebiseera byagira mu buyinza nakati weegulisaako n'amajaani. If you take coffee, we are producing 2 million, we are now 9 million bags. Bwe tuba lulinga twali tufulumya miliyoni 2 eza
emwanyi kati tufulumya miliyoni 9 ensawo ez'ensawo z'emmwanyi. agasseko nti ebintu ebirala ebyasibwako essira muli amata, ennyama, kasooli, singa n'amakolero agongera ku mutindo ku birime gazimbiddwa. Amakolero ago era azze agateekawo mu bitundu ebyenjawulo. You have seen the milk sector, what's happening there. And the textiles like the shirt I'm putting on. Ayogedde ku nteekateeka kujja abantu mbwavu eya parish development model batunabuza kutira abakozi be gavumenti emubende oba ddala ssente akadde akamu zituuka ku bantu. Babatemako ssente. Waliwo abatemako ssente. Mukwano kwa n'akakiiko bategeeza nti zituuka kyokka abantu bakiwakanyizira pulezidenti awaliza okuteekawo emmeeza okukungaanya ebiva mu bantu ku nsonga eno. All these monies are transferred. The 1 million per beneficiary, it goes to the beneficiary directly. However, there are some charges maybe which could come maybe because of bank charges. Bw'obanga ojjayo ssente ekutemako siringi 4,000. Abagamba nti ono ekisaki byagamba bya bulimba nti bali batemako ensinga ku 4,000. babawandiikeyo mabega n'essimu zammwe tugenda okugulawo omusango gwa poliisi. Pulezidenti asanyudde abantu abategeeza nti gavumenti egenda kusasulira ssente za banka ezibadde zisalibwa ku za PDM. Njagala kubategeeza mwenna nti ezo banka okutema ku ssente zammwe kwali kwetumiikiriza. Nali sikimanyi naye omukutambula kwange kuno nekigwamu. Kati ekisazeewo nti obusente obwo bwa banka bugenda kusasulwa gavumenti, tebagenda kuddamu kutema ku ssente zammwe bekwasa ekyo. Museveni alaze abalimi n'abalunzi ab'enjawulo abakozesa obulungi ssente za PDM nga kati bazifunye mu byansuso. Agambye nti bali mu kuba ttooki oba ddala ssente zino omuntu bwazifuna zimala oba kyetaagisa okuzongera kuzisobole okuganyula abantu. Bannamubende pulezidenti abategeeza nti enguudo ze basuubiza okukola zimanyi ddala oluva emyanzi okuyita ekasanda okutuukira ddala ebukuya n'okweyongerayo. We are going to do Lusalira, Kabamba, Nkonji. Mukiwulidde era bagenda kukola Lusalira, Kabamba, Nkonge n'okweyongerayo. Pulezidenti yagamba mpaka Essemba buli. Bawala abasabye bakole ebivaamu ssente oluguudo lusobole okubagasa. Therefore, please, Ugandans, wake up and join the money economy with the Kibaro. Robina Nantale ne Musa Kabogoze bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.